bino ebintu tuteekwa bitwala nga bikulu. Ebintu nga bina. Ekisooka okwesiga Katonda. Ekyokubiri kutambulira mu magezi ga Katonda. Ekyokusatu okuteeka mu nkola ebirowoozo by'olina ebyo eby'amagezi. Take action. Ekyokuna okunyiikira. N'ekyokutaano ndowooza kankikuweera eddala. Okwekebera, self evaluation, self assessment. Omwezi guno bwe guweddeko kiki kye nkozeewo, neegaseeko ki, taffaali ki erize. Togenda kuzuukuka ku makya nga sente ziweze buwezi. Ziwera buli lunaku ng'osonda kamu kamu, ziwera buli wiiki ng'ogateeza buli lunaku, ziwera buli mwezi. Era kibi nnyo okubeera narrow minded ng'abantu bakolerera future nga gw'okolerera Christmas. 24 hours zijja kutuuka zituyiteko zidde emabega ate otandika okwayuuya. Lowooza okusukka ku lunaku olumu. So number 5, nyangu nnyo weekebere. Nfisizaawo kenkana wa.